Ku ssaawa nga 3 ez'okumakya akulira ekibiina ki National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu atuuse ku kitabo ky'ekibiina Makerere Kavule okuwamu ne bannakibiina ate bagenda okumwerekerako ng'agenda e Masaka. Bano abakuutidde okukulembeza empisa mu lugendo luno ko n'okuvuga n'obwegendereza beewala obubenje. Muvuge bulungi bannange, okukyamuka mujja kukyamuka naye tetwagala bubadi ku piki. Abaana abavuga zugu temukuba sama, abaana abavuga zugu togiyimirirako, temwekyanga nnyo, tusobole okugenda nga tuli balamu, tukomeyo nga tuli balamu nga tewali afunye ekisago kyonna kyonna. Wakati mu kuwagako n'okwesunga Kyagulanyi afulumye ekitebe ky'ekibiina nawolekeddwako bodaboda nga kugasa n'emmotoka. Akavuyo katandikidde ku Northern Bypass weegattira n'enkuluge y'e Busega. Ebidduka ebiwerekeddeko Kyagulanyi bigudde mu mugotteko ogubaddewo wano kubadde kuwaguzako na kutetenganya ng'eno endulu bwe zitta abantu ababadde ku mabbali. Ebyentambula byongedde okusanyala ku nkulunge y'e Masaka olw'abantu abalemesezza emmotoka ya Kyagulanyi okutambula. Embeera ebadde mu buli kabuga akali ku luguudo oludda e Masaka ng'abantu abali kukuba bumuwubirako so nga balala begatta ku mugendo. Ng'atuuse eruka ya mu disitulikiti ey'e Kalungu emirimu gyongedde okusanyalala olw'annamunyi w'omuntu ey'e mukuba okwaniriza Mulindwa. Wano yeegattiddwako abakulembeze ku n'abaka ba Paalamenti okuva mu bbendobendo ly'e Masaka n'ayolekera eridde e Masaka. Kyokka okutambula kufuuse kwa kasoobo nnyo olw'abantu okweyiwanga mu nguudo ekiremesezza ebidduka okutambula. Newankubadde akagendo wakati wa Luka ne Masaka ka kilomita 13 balutambuza bigere okutuuka e Masaka. Kyokka ng'abuzaayo kilomita ntono ddala okutuuka e Masaka, poliisi emusaliddeko kukuba eridde Kako n'emulemesa okuyingira ekibuga. Embeera eno ereese okusuka omugwa wakati wa poliisi ku n'abakulembeze ba NUP nabo okanyita poliisi okubazibira ekkubo kyokka nga baali bakkaanyiza. What was your fear about us cutting through here? Oh, this is very near. What's the concern? You can tell me. Enzikiriziganya nga ziganye poliisi ekwesezza omuko ogubalagala okugumbulula Kyagulanyiko ne banne abadde bakalambidde okuyita e Masaka. Kyaddaaki Kyagulanyi alagidde abawagizi be okozesa ekkubo eridde e Kako nga poliisi bwe badde balagidde. Ng'atuuse mu kibuga eky'Ennyendo, poliisi nate temuganyiza kuyingira kibuga Masaka n'emulagira oyita mu makubo ag'okubbali. Ekibuga eky'Ennyendo kitundu ku Nnyendo Mukungwe, ekitundu ekikiikirirwa yali akuludde ovuganya gavumenti mu Paalamenti era wano agudde woofiisi y'ekibiina empya. Ng'avudde wano natazi ku lugendo olumutuusa ku kisaawe wakubye olukuŋŋaana kyokka nga buli watuuka alagirwa okuyita mu makubo agali ebbali. Newankubadde olugendo lubadde luwanvu abawagizi be tebapondoose obudde buli wajja ekigere nga bwe bakizza. Ku kisaawe ki Recreational Ground ekimanyiddwa nga Liiku wakubye olukuŋŋaana ayaniziddwa nga muzira wakati mu nasisi w'omuntu. Mu kwogera akulira ovuganya gavumenti mu Paalamenti Joel Ssennyonyi akukulumidde poliisi olw'okubeetoolooza so nga basooka kutegeeragana ku makubo ge balina okukozesa. Twali tubuukiiza ekifo wali ku Liberation Square nammwe mwabiwulira kubanga bulijjo buli omu ajja eno agenda wali e Liberation Square buli omu naye ffe engeri gye batutya engeri gye babatya mmwe bannabuddu ne baga nti Kyagulanyi tajja genda ku Liberation Square tujja muyiseeyo mu byalo wawawa yonna okwetooloola entiyagasi ne bamukuba. Mu kwogera Kyagulanyi asoose kusiima bannamasaka okulaga empisa wakati mu kyayisa okusoomooza okuva eri poliisi. Mwebale kuuma buntu bulamu, mwebale kugumiikiriza oluvannyuma lwa byonna bibasaze kuba kye babadde baagala tekibaddewo mubaswaziza era nkakasa kati embuto zibatokota. Ono akalambidde nga batajja kuva ku mulamwa ogw'okutabaala eggwanga lyonna newankubadde ayita mu kusoomoozebwa. Nti eno gaali yamu kate stoppinga ayimirira mu kkubo lyayo tosobola kulwanyisa maanyi g'abantu tosobola era gwayimirira mu kkubo tujja kuyitako ng'oluguudo. Ku nsonga y'enguzi Kyagulanyi agambye nti tajja kuzibira muntu yenna ku liiso kabe nga muli nnyo ku lusegere newankubadde nga wa Luganda. Sijja beetondera olw'ensonga ffenna twalaba ffenna twabeesiga lumu era ensobi bwegwawo n'ogiraba omusango gukwata ng'ogizzeemu nkakasa sisobola kudda mu nsobi yakwesiga abantu abagenda obbatunda nkakasa namwe temusobola kikola basebo ne bannyabo. Kyagulanyi atamidde abakungu b'e Mengo na kugasa ne bannabyabufuzi bagamba nti benoonyeza byabwe
balumiza okunyigira buli muntu ayogera ku mbeera ya Kabaka ey'obulwadde gy'alimu. Era bw'oba oyagala nnyo okumanya ebikwata Kabaka wo naddala ng'okikola mu kitiibwa toba mulabe. Omulanga gwange eri abantu b'e Masaka mwenna n'abaana ba Buganda mwenna, temukkiriza muntu yenna batemaatemamu. Ono ategeeza nga batajja kukomya nkolagana ye n'abagwira naddala abazungu kabuna baba nga bamwegattako mu kulwanira eddembe ly'obuntu. Abamerika nja kukolagana nabo, tujja kukolagana nabo nga NUP. Abangereza tujja kukolagana nabo, Abawarabu tujja kukolagana nabo. Buli muntu yenna ayagala otuyamba okujjako Museveni mu ngeri yonna tujja kukolagana naye. Okukyala kwa Kyagulanyi e Masaka kujjidde mu kaseera nga waliwo okusika omugwa wakati wa NUP neyala ku lw'odde okuvuganya gavumenti mu Parliament. Era omubaka wa Nyendo Omukunte Mathias Mpuuga kono omubaka wa Kimanya Kabonera Dr. Bedi Bwanika abatuuka n'okutegeeza nga bwe bagobye NUP e Masaka. Olugendo lwonna okuva e Kampala okutuuka e Masaka Kyagulanyi lumutwalidde kumpi essaawa esukka mu 7. Samuel Sebuliba, Agafe Expat TV e Masaka.